Abavunaanyizibwa ku nguudo mu disitulikiti y'e Wakiso abakulembeddwamu Engineer Seguya Aziz basabye abakulembeze b'ebitundu okubagawo amateeka aganaagobererwa mu nkwata ya kasasiro gwe bagamba nti akoze ky'amaanyi okusaanyaawo enguudo ezikolebwa mu disitulikiti eno. Bano okwogera bino babadde batongoza omulimu gw'okuyiwa kolas ku luguudo lwa Jenina Ganda okutuukira ddala ekyebanda omutendera ogwokubiri nga guno gukolebwa aba kampani eya Ragma Uganda Limited nga ku mutendera guno bakuyiwa mita eziwerera ddala 3. Naddala abaliranye kubo mbasaba era mbakubira omulango okutakungula obutasuula kasasiro mu myala kubanga bwe buzibu bwe tusinza okulaba nga bw'olaba amazzi tulina mangi naye amazzi ago amangi tugenda gazimbira omwala nga munene bulungi. Naye amazzi buli we ganajjanga ne gasangamu kasasiro yajja kuziba emikutu egyo gabe nga tegasobola kutambula bulungi gadde mu kkubo ekkubo life. Abatuuze mu bitundu bino bamaze ebbanga nga bakaaba olw'enfuufu eyali ebazimbyeko akayumba mu biseera eby'omusana ng'ate enkuba bw'etonnyolwa ne gujabagira kyokka ate bakukulumidde bannaabwe abatandise okuyiwa kasasiro ku nguudo ne mu myala. Libadde ddene nga tulajjana olw'oluguudo lwaffe. Tugenda okolera oluguudo luno kasasiro ebyalo birina bayiro zijja kwasaganya basobole okuuma oluguudo lwe. Abakulembeze balambudde omulimu ogukolebwa wabula kibabuuseeko okusanga nga abatuuze batandise dda okuyiwako kasasiro nga waliwo n'ennyumba ezisangiddwa nga zituumiddwa ku kasasiro ku mbalaza ekiteeberezebwa nti bano bwe buwungeera be bamuyiwa ku nguudo. Twayisa dda bayirozi omuntu okukwata ng'oyiwa kasasiro w'atalina kuyiibwa tugenda kubakwatako ng'etteeka bwe twalikola ki bwe twaliteekawo kubanga omuntu okujja eri kasasiro gy'omuyiwe wano kitegeeza n'ekitundu kyennyini kati endwadde mmeka zigenda okuva wano ate zikwata abaana baabwe nga nenyini yamuyiyeewo oluusi naye zimukwatiddemu. Kasasiro ye tumulabye tulina n'amaka agamu ge tutunuulidde essaawa zino zennyini nga bakuŋŋaanyirizaamu kasasiro naye batuyambe bakuume oluguudo luno kubanga lwabwe. Balabudde abatuuze nti yenna anaakwatibwa nga amansa kasasiro amateeka gaabagiddwa dda era nga gakubakolako nga basabye n'abakola oluguudo luno okubateeramu obugulumu kuba ebidduka byatandise dda okutugumbula abantu. Ampusi tubadde tusaba bannaffe abavuzi tibavuge bulungi. Abakulu aba disitulikiti abatuyambyeko mu kukola lino ekkubo ate era n'obulamu bw'abantu babulowoozeeko kubanga abavuzi bo bwe baba balanga ekintu kyeyongedde okuba ekirungi ate sipiidi eyitirira. N'olwekyo tubasaba batuyambeko bwe bakoze batuteremu hamsi. Tusaba obupande kuliko abantu baffe bangi nnyo abatuyamba mu kalulu abaafa nga tuzise nga 3 ku luguudo luno nga baakalukola. Olwazi hambu zaali teziriiko ate n'obupande nga tebuliiko. Engineer Seguya bano abasuubiza nti baakubasizaamu obugulumu okusobola okutaasa obulamu bw'abantu kyokka n'abasaba okukwata obulungi oluguudo luno. Tubadde tufuna obuzibu bwa akisidenti eziyitiridde ku kkubo lino n'olwekyo bakama baffe bano basuggestingira tuteekeko speed reducing humps era rumble strips tubuyita mu lulimi olufuutifuuti. Rumble strips eziwera tugenda ziteekako mu section nga bwe mujja okulaba mu maaso ago. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.